65 bano bagamba nti bo balanga kiiwo tebalanga kitaliiwo aba Fresh Mind International Limited obajjangu ku office zaffe Emengo ku Makai Road emabega w'essomero lya Sapulo Kagwa Primary School birangiddwa management bano balanga biriwo era bayise baami bakirina na basachuyite mweka mwe beetaaga mpola mpola mu mbeera yonna wanji munange muganda wange sebo soba tata bwakedde da amaanyi okyagayina agakalango tambulirawo ate nsaba management oba ewulira bakugire bakuze bukuza wali kubawonyawo wali awulira mbadde nsaba management oba ewulira bakuze bukuza bakuwa ekifo ekisafa aruna kwali manager era gwe mbadde nkugamba akuyite akwekopo gachayo budde bwokumacha muntu kiyera yagalango ku palo nasoma obulanga abantu ne basiima atinda apukanga pale ebeerawo mazima nakuyite bakumbala kopo gachayi ono manager wa pike adwa mu Rwanda ngabuli je baba ndi concrete yensinzidde wano mu Wakiso mwensangibwa okay amulo ngondo kuwa munange waliwo omusajja wanebuyera yagenda n'agamba omusajja banyiye nkwadde walino leta nkugule nkutwale ekiboga owantu owagazi omusajja nakkiriza bulungi nnyo n'amutwala ekiboga amutwala ekiboga eyo bulungi nnyo bakkaanya kati lwatuka ekyemaani ono gubali batutte ekiboga bamuwemu owalala ekibanja nekyemaani n'amugamba naye bano abakuleese ene ntalinayo poloti tunamuga batayina poloti kati omusajja n'akomawo wanebuyera wakomawo ebuyera kati kyemaani n'amukuba esimu zali ssaawa 11 n'amugamba owaayo wangi abasajja bakuddiza sente zo n'ebintu byonna nedda ene gye bali gye bakuleese talinayo ettaka lyonna era omukyala Justin Mbabazi ono Wakiso eyafiirira omuntu wa wansi obululu President Museveni bwe yafuna bonna wava ku Mbabazi kubanga omuntu wa wansi amufiiridde nnyo ku ttaka n'asindika Mwanga Lutaaya deputy RDC awo Wakiso era Mwanga Lutaaya n'agenda ne poliisi y'e Bukasa Madam Asiyo ono omupyano ku poliisi y'e Bukasa ne bagenda ku ttaka kugula awundi kwennyini RDC Mwanga Lutaaya n'alagira abantu ne bakwatibwa abafere era omusajja obufere nnyo kivola obubbi bw'ettaka tubadde bukeetedde nnyo mu Wakiso ate babukomyewo bukomya era Mwanga Lutaaya yalagidde bali mu kaduukulawo ku poliisi y'e Bukasa Madam Asiyo abalina e Bukasa baba ababoneka olulungi kale webali nnyo baba bw'atyo nno munnange babagambye mpola mu mbeera yonna oba kandowooza amawulire bali kulaba nti ate ogatuwa bali kulaba nti ate mukwano amawulire ogatuwa mpola mu mbeera yonna gy'osize okulaba nti ate oli era nga owuliriza Pearl of Africa Radio wangi Waalaikum salaam wa rahmatullah bulungi muli mukyeyo nnyabo kasita otubuuzizzaako ka airtime ne kagwako kasita otubuuzizzaako munnange mpola wangi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asuzootya muganda wange. Tuli bulungi muli mutya ssebo? Tuli bulungi ssebo. Kakati okusookera ddala nga sinayogera kintu kya kyonna. Saba Mukama akumpeere by'osinga okwagala. Amiina ya rabbi. Bw'otukola bulungi obutagambika. Amiina. Kakati ono Saliendejje koonoweka. Omumbejja mukyala wange nakimuguliyita mutumiddeko. Kakati amawulire. Si mawulire wabula mbuuza Minister Government. Minister Government lwaki mu Uganda buli petrol station eyina price yaayo abatunda 5 ebitano abatunda ennyo olwenda abatunda mmeka lwaki kiribwa ekyo lwaki setting eribwa ekyo gwe sigundi kubbira kuba na Uganda ate si eyo kabula n'amaduuka osanga edduuka lino omukyere gitunda 5 ate dda etunda nnya mmeka ate dda bana ekiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bubbi mwatweteeseza oba muntu emuddeyo ne mutuwekobanira ne mudda ne mututeeseza ebintu ebitatugasa nesa gavumenti weddeko kuba kati buli omu wali akaaba abasuubuzi abo ku nguudo bakaaba buli omu akaaba bana nesa gavumenti sebo tubeereremu Mr. Gavumenti awulidde
Sebo Saliendejje kono weka. Kale mnange Saliendejje kono weka obaka bada butegeza Mr Government era Mr Government obaka butuuse direct kuba babeerako mpola mu mbeera yonna era beetaaga nnyo kana akanyumiro bawulire kiki kyobera obagamba mpola mu mbeera yonna nkwata asembayo kale wanji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr Kinobe. Ate oli enamba agirina. Mr Kinobe tajina kati nabaja tibusano oyo. Kale. Wabatajina kubanga nze mutyaba sirimba. Nkumanyi. Atera mbasagala kulimba. Na bano bakwogerako. Oba sekyo olabe oyo Muzeyirubano ne yalimba naye. Esimu ye yagirese mu kyalo kuyidi. Inshallah jajifuna kati ifuna obola be aluna twaha. Okay. Kakati mutyaba eri asema bana butambala. Okisokera ddala omukulu avuddeko yayogedde ensonga. Kati eno njitwala ate butereevu ku mafuta. Amafuta buli omu atunda bbeeyi ye. Kati obuuza tugoyingawa. Kati tusobeddwa buli omu mukulembeze mu ggwanga lya Uganda. Tumanye omukulembeze ali omu. Naye kakati tusobeddwa nti buli omu alabika mukulembeze abatunda amaduuka buli omu atunda nga wayagala mu bitunge bye. Kakati muganda wange ensonga eri mu ggwanga tusaba ebeere ng'etereezebwa ekintu kitambule bulungi nnyo naye kusibudde ensonga ginoonyerezeeko njagala kuweereza kantu akambe mu ngalo. Weesirikire nze nga bampita Ssaabaseke weesirikire mpola mu mbeera yonna bwekiba nga kiriwo ekityo akadde kakulaba nti ate munange nako nakeeyama kano tinja kubeera nga ate wano mbawaawo amawulire era mukkirize muterere ntende ne Ssaabasajja Kabaka kwali. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo bwino ku bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy Omuzirandiga yeewuunyisa. Wena mukwano ali kukula eri omuntu wa bulijjo ogamba otya? Webali kulaba nti ate mukwano gy'oli webali kikwasaganya webali kikuba webali kukifa bakula abali ku YouTube mubikula bannange embiraba abali ku YouTube message ziba nyingi basobola kulaba nti ate nsoma eno wabula nsomamu entono zensobodde okulaba nti ate nsoma bagala bange bonna bana Nasif Kiyimba Kibirango Yusuf mwale kulaba nti ate kwemuli baganda bange Kansiime Nixon mwale kulaba nti ate bannange kwemuli mwenna obubaka babutuuka era eriye ali mu control room aba abiraba byonna bye muweereza era obubaka munanga basobola okulaba nti ate abutegeza mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala abali Doha Qatar muli mutya embeera eyetakawulira mukawulira amafuta mukawulira nabagamba tebikosa bali mu Middle East yokka tebikosa bali mu Middle East yokka nammwe mujja kiroza kigambo kya Buwani mujja kukiwulira yaliridda waye mujja kukiwulira mafuta kati buli omu atandise okutunda nga bw'ayagala ate oluusi oyinza obutabagamba nti kati kambayingirire olw'ensonga nabo gye bagajja bayita mu buvubi ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo ntandikidde awo tugenze mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala abasajja buli omu akola kyayagala kyonna abasajja bino kambi kugambi amafuta ag'omusajja Omuyirani gakubiddwa ntandikidde awo amafuta ga Irani oil refinery owa Irani yakubiddwa ngani yamukuba basajja ba Amerika basajja ba Israeli bano nga bagamba titugenda kuwera nakuba kasajja ka Irani kali mutufuukira ekizibu kali mu kutuswaza era kino nakigambye era nazzemu nejjo nenkikugamba nti Irani genda oli enkoko ennyonyi F-35 fighter jet eyabadde ezze mu Middle East abasajja abairani mulyoke mugikube yabadde ezze kuba maraho mwenna timu Irani
era mwandibadde kati bali mu kuyoola vvu yabadde zze kuba malawo eno enkubi era for the first time ne mugikuba eyo ennyonyi ya musajja mu America era ng'akwata atunda emabega n'emmaaso east and west alengera agamba ono omusajja mukole ki omagamaga mu makolero gaage ebyokulwanyisa ng'alengeramu nnyonyi oluvannyuma lw'okubakuba Irani nayo olw'okwagala okubakuba Irani neevaayo neewooninga neetegeeza ensi yonna neebagamba nti yenna n'akola era yenna mukwana n'akola ensobi n'akwata ku mafuta gaffe naffe tugenda kukuba oyo we banaakuba nga basinzira mu UAE tugenda kukuba amafuta ga UAE n'ag'Amerika agaliyo we banaagezaako okulumba eggwanga erya Iran nga basinzira mu Saudi Arabia tujja kukuba amafuta ama oil refinery wa Saudi Arabia tukube ne nannyinigo naye tumukubire ebibye kati waliwo yabikoze bakubye amafuta ga Iran wakati nga yakawooninga oil refinery ow'omusajja ali ku Pal FM ow'omu Iran n'akubwa ne bamugjawo kakati amafuta mu Texas ojja kisanga munda mu ggwanga erya Amerika galengeddwako nga gakutta omuliro olunaku lwajjo ali ku Pal FM walengedde amafuta mu Texas nga gakutta omuliro munda mu ggwanga erya Amerika wakati ng'omusajja yamaze dde okulaba nti awooninga wakati ng'omusajja yawooninze Valero facility mu USA ku Port Arthur twalengedde essundiro ly'amafuta eririwo awo mukwano nga byakutte omuliro tetunnaba kumanya wabula Amerika yasirise nti gwavudde ku ki tenakulaba nti ate tuvayo officially kutugamba webanga gakubiddwa bukubwa ani yagakubye wegabanga gakubiddwa bukubwa nyina ensonga lwaki ntandise n'okugamba nti Irani yagambye yenna anaalumba oil refinery waffe tugenda kulumba owuwe ekyokubiri Irani etambulira kati ku nkola eno kyokola kyenkukola otandise okugattagatta al-aynu bil-ayn liiso ku liiso wonkuba eriiso nkukuba liiso wonkuba okutu nkuba kutu kyonkola kyenkukola kakati Irani nayo kyekozesa wokuba apartment nnumba apartment yo gyenkuba wokuba ekizimbe kyonna ekyobusobozi kyennumba kyenkuba wokuba amafuta nkuba mafuta balumbye aga Irani tuwalengedde aga Amerika kalumba yennyini nga gakutta omuliro kati ogattagatta ebyo ebintu bibiri kyonkola kyenkukola era n'okuwoniga kwe baawoniza abasajja ani yawekeza amafuta g'eggwanga eri Amerika sinnaba kugamba nti kyakakasiddwa nti Irani wabula okusinzira ku bigambo ebise byogerebwa n'ensonga ebbiri zenkuwadde ezo ali ku Pal FM amafuta gakwatidde nno ddala omuliro n'abantu ne babagobawo n'abantu ne bagobwawo mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala kiri munda mu ggwanga lya Amerika wabula muganda wange wuliriza mu ngeri emu oba endala abasajja bano kijja kuba kya buswavu nnyo era kijja kulabisa Trump bino abadde alowooza nti byakungulu munnange binene aba BRICS balina kye babala ekinene wegabanga amafuta gali mu kwaka eri tetunaba kuzuula geekumye gokka waliwo yagakumye webanga bakumye makumi ani yagakumye wabanga Amerika amaze ebbanga ng'akola obutujju wabanga Amerika amaze ebbanga nga bateekateeka obubinja bw'abatujju ne mu Amerika mwebuli ani yali agenda okuba Trump amasasi wakati nga ali mu kampeyini waliwo omuyimbi yattibwa munda mu ggwanga eri Amerika ku mulembe gwa Trump
tulengedde ku Trump building ku kizimbe ampuliza ekya Trump nga waliwo abazikiza omuliro tebavaako waggulu kwebali abazikiza bomu nga bali munda mu ggwanga eri America. What is going on? Kiki ekigenda maaso mu bitundu eby'emunda mu ggwanga eri America? Ogenda olengera nti kakati Iran teri yokka, ogenda okiraba nti kati Iran teri yokka, muganda wange ampuliriza. Era ogenda olaba ekibalo ky'eggamba nti bano abasajja ekibalo kyabwe kinene nnyo kye bali mu kubala. Okiraba gw'obirengera mu Middle East biina gye biggwera. Ejjo nakugambye nti balina mu kubala musajja ono Omuchina, bali mu kubala ono omusajja Omuchina. Kati wuliriza okukuba okuwuttula, tolowooza nti bali wala nnyo, tolowooza nti bali wala nnyo. Ejjo nabaddeko ne mukwano gwange Daddy Fayan, Mwami Rashid Mugasa Rashid musuubuzi. Kati nabagambye nti zino entalo zino kati weziri abasuubuzi kati tubeetaaga nnyo bakole ku analysis mu ntalo business ziri zitya. Tubadde twogera nga angattiramuko distance okuva mu Iran paka mu Europe awo si weewala nnyo ekiri awo. Wookompe yalinga ebyokulwanyisa missile za Iran speed gye zidduka ne wabuwanvu sobola kuba watya ng'okuva mu Teherani paka mu Frankfurt ne mu London eri. Munnange wabanga Iran waba nga Omuyirani ayina omuzinga ogusobola okuba mu Isirayiri nga teguwumuddeemu, wabanga Iran ayina omuzinga okukuba ebweru wa Middle East, onkakasa otya bano abasajja tebasobola kwekubaana ne babaako bye bakola? Olengera obuswavu obujja nti n'emawanga agamu kati Middle East America etandise okuvaamu completely evaamu. Kye nabadde simanyi Rashid yaŋŋambye nti sebo baaliko eyo essente. Wuliriza omusajja engeri gy'abadde afunamu ssente mu Middle East. Essente abavudde mu Iraq, essente eziri mu Iraq, amafuta ga Iraq ge batunda, ssente babawaako buwi. Era America kyabadde abala ku mafuta g'eggwanga erya Iran akataakutteyo bulungi, bazitwala ne ziddira mu nnyonyi munda mu ggwanga erya Iraq. Kati mu Iraq baavuddeyo. Uwa wembadde njagala bano abasajja batandise okunafuya super power. Saba Iran bokka, kino nagambe kigenda kugaziwamukko, si ba Iran bokka. Abasajja bali mu kwekwata beetembeeta balina mission zaabwe ze bali mu kulaba nti ate mukwano babala, balina mission ze bali mu kubala. Omusajja nga agadde amafuta, omusajja tuwatuwira nti Miropu kati batandise okufuna nabo ku muliro. Tulengedde mu Isirayiri ka video simanyi wa mwakalengedde abanoonyereza ennyo nammwe ka video mwakalabye abasajja nga badduka mu Cyprus nga bava mu Isirayiri bali mu kusala bagenda mu ggwanga ddala. Twabalengeddeko mu nsozi ez'enjawulo ali ku Pale FM bannansi ba Isirayiri nga bagamba tukooye olutalo. Era Irani nebagamba mukirengedde. Waliwo omu ku balengeddwako nga badduka banene yavaayo n'ategeeza bamugamba lwaki mukuba abantu mu Gaza, lwaki mutta abantu mu Palestine, tebalina mirembe. N'abaddamu n'agamba nti baatondebwa kukola ekyo, baatondebwa kubundabunda, baatondebwa kuddukadduka. Ali ku Pale FM waliwo abadduka mu Isirayiri ng'ate tebalinnya nnyonyi ne mu bbanga batyawo. Kkiriza nkutegeeza ebbanga balitya. Noonya ali mu Isirayiri oba ali okumpi ne mu Isirayiri olabe ennyonyi ki ezibuuka owengula. Wabanga omusajja Omuchina n'omusajja Omurasha nga basobodde okuyambako Irani ne bakuba ennyonyi ya F-35, obwengula tebuli safe obwa Middle East. Nkikuddiramu, obwengula tebuli safe
nga ne Isirayiri mweri obwengula bwayo. Omusajja atandise okontrolinga ebintu ebimu mu Middle East okuyita obuyisi ku Strait of Hormuz. Kati sooka ove ku mafuta aga Yakeeri. Strait of Hormuz okuyitawo obuyisi omusajja yakukkiriza emiliyoni za $2,000 gwe n'olyoka oyitawo Iran kati afuna. Era yabagambye nti nja kukuba guno omwalo ogwa Strait of Hormuz nguteeke wansi. Kati Iran yakkiriza abayita wano ku mwalo guno be bayitawo. Era bino byonna mbigamba nga Spain yakkiriziddwa, obwakabaka wa Spain bwakkiriziddwa buyiseewo ebyamaguzi ku guno omwalo. Waliwo abasirikale abalengeddwa. Omanyi tubawa biveeri. Ekituufu nabagamba nti amawulire ag'abasajja bali agamu mazibu nnyo gakufuna. Ekituufu kiri nti gatuka mazibu nnyo. Naawe ayina essimu osobola okugezaako n'olaba. Mazibu nnyo gakufuna amawulire agakoleddwa ku ggwanga erya Amerika ne Isirayiri. Okufuna amawulire mu Isirayiri kizibu. Kati naawe olina okuyisa ku magezi go amazaale. Tosobola kukuba apartment abantu nga beebase ekiro n'okuba apartment n'oŋŋamba tewali muntu afiiriddemu. Impossible naawe. Kyekisoboka. N'okuba apartment nga abantu badde beebase ekiro n'ogamba tewali yafuddemu nti bafunye ebisago bali 6. No. Propaganda mungi mwegendereze. Bino byonna mbikugamba nga kati biseera ebisinga ebitutu bijja ku masimu g'abantu ge babituweereza abaliyo. Kaakati nno waliwo Abayisirayiri abaafudde basangiddwa munayi nga bafudde oluvannyuma lwa Iran okukwata ebyokulwanyisa. Wali mu Bat Yam ne bakasukayo missiles ez'enjawulo. Waliwo abasirikale Abayisirayiri abaafudde. Iran olwamaze okukuba wakati nga Amerika naye egamba kana akasajja nkakolere ki, wakati nga Benjamin agamba tuli mu kulaba tunoonya ekisoboka kyonna tusule gavumenti n'ey'omusajja Omuyiraani. Abayiraani bakutte omuzingo gwe beta Segil bagufudde Excellency. One of our senior diplomats inabo bategeeza muzinga simanyi bamwakalabye. His Excellency Mr. Segil babadde bagusindika omuzinga basose kutegeeza ggwanga nsi yonna nga bagamba His Excellency Mr. Segil is heading for negotiations with the great Satan. Ne bamala ne bakasuka. Iran eyaka, Isirayiri eyaka. Kati obuufu nagambye butandise okukyuka. Bano kati be bali mu kwekuba. Ekyo nange kye nali njagala. Waliwo ballistic missiles ezalengeddwa eziva munda mu ggwanga erya Kuwait nga zoolekera eggwanga erya Iran era n'okukubako zaakubyeyokko. Wabula Iran egamba ndi mu kunoonyereza oba missiles zino zaavudde mu gavumenti ya Kuwait oba zaavudde direct ku beesi za Amerika. Remember enkola yaayo al-ayn bil-ayn, liiso ku liiso. Bano balina kye babalira tiimu Iran muliwa. Tiimu Iran we yaayo. Saudi, UAE, okukuutirizaako Bahrain, okukuutirizeeko Kuwait, balina kye babala. Nakyo wookiwona, nakyo wookisukka. Wakati nga Israel emaze dde okulaba nti ate mukwano ekuba amafuta g'eggwanga Iranian energy sites, gas pipeline zakubiddwa wano nga zino ziri kumpi ne Khorramshahr ya mu Abayirani. Wali mu Isfahani zakubiddwa ali ku Pal FM. Irani mwebereremu, tiimu Irani mwebereremu. Bano abasajja bali kulaba nti ate mukwano beegattagatta. Abasajja bali mu kwegattagatta, baagala babeeko ekintu kye bakola. Remember, jukira pipeline ennene
eno neeyinza okukubwa. Pipeline, the longest pipeline eva mu Azerbaijan ng'eyita munda mu ggwanga erya Turkey eyingira mu Isirayiri. Abasajja Abahuthi bagitunuulidde babagambye nayo mwegendereze, nkugambye eno yennene eva mu Azerbaijan eyingira eggwanga erya Turkey n'eyingira mu Isirayiri. Waliwo amafuta ga musajja mu Isirayiri naye efunako paati ennene ennyo. Iran n'abasajja Abahuthi babagamba tugirengera tugiraba mugikuume butiribiri. Ate ekintu ekizibu liiso ku liiso, al-ainu bil-ainu. Era omukulu alengeddwako ku TV bannange bigenda bitaama, bigenda bikyuka. Nakugambye olutalo kati lwava ku mutendera gw'okkuba zi beesi yadde bakyazikuba, kati bakuba kyonkola kyenkukola. Gamba al-ainu bil-ainu, kyonkola kyenkukola. Lyanda kulyanda nkube engolo nkukuba engolo. Bakuba amafuta ga Irani twalengedde mu Amerika nga waliwo amafuta agaaka. Wabula bonna tewali avuddeyo kugamba nti ndi mabega wa kino n'Amerika ekyasirise ku nsonga eno, naye ffe twagafunye. Waliwo Profesa Muhammad Marandi ono wa Irani yabuuziddwa. Eno Strait of Hormuz mugenda kugiggala paka ddi? Irani yabagambye tugenda kugiggala forever. Eno egenda kuggalwa forever. Era babuuza Irani mugenda kulumwawa nga muggadde Strait of Hormuz. Irani etegeeze gamba nti bo balirwedde okufa n'abantu baabwe. It is a struggle for survival. Era bagamba nti America balina kye bapromotinga kye baagala okukola ekinene. Era Irani nge bagamba tukirindiridde. Waliwo missiles empya ezaakozeseddwa mu Tel Aviv twazirengedde. Wakati nga Benjamin Netanyahu ategeeza gamba tugenda bikolako byonna. Wakati nga abantu babagamba mutuleke. Kakati wuliriza, Saudi, UAE ebikubiddwa biwulidde. Kiki ekiddako? Iran yanukudde abantu bano ebagamba kyennakola oli temwakiraba, kyennasoose okukola temwakirabye. Era Iran ebagamba nti baganda bange wallahi nga ndayira Mukama Katonda nga ndaba nja kubakuba, baneiba bange bannange nja kubakuba. Bagamba Muhammad bin Salman bali mu kulaba nti basalawo tebasalawo, wabula nnyina kyennalabyemu muno nabo tobanenya. Sooka owulize bannaffe aba Royal Healers. Bagamba gwe benna omusajja oba omukyala ng'otawanyiza obulwadde bwa arusazi zikumazeeko ebbanga ddene. Waliwo amajaani ge bayita amajaani ga azima, mukwano weegali tonnaba kuganywako jangu oganyweko. Alusazi kulumidde ebbanga, endwadde tolina appetite, ate omugejjo mungi, ate nze gwe osiza kumuukumu, otuuyana nnyo, ossa kumuukumu. Ne bw'oba ate munnange oli mutono oba oli munene, gwe ossa kumuukumu, okoowa mangu. Nammwe abaami abalina prostate ofuyisa prostate yagaziwa, susu taggwayo munnange asigala mu ngoye. Eva oba ofuna wudhu gwe omusiraamu, buli kadde obeera otambula n'olupiira, bakusaamu kapiira, jangu munnange bakuwe eddagala majaani ga azima oba ga hayati. Bagambe ku Royal Healers bagakuwe ali ku Pal FM. Ate mu abaami era tebabeerabidde, bagamba baleese akabisi kabayita aka Royal Honey. Kano kabisi atannaba kukanywako onyumya ki mu nsi essanyu ly'ekisenge? Kiki ky'onyumya? Onyumirwa biki? Kalimu amazima ddala. Mubisi gwe nnyini onuuna munuune, nuuna mubisi teeka wali. Teri ya budomola, ate budomola lita 10, nedda lita 5 n'obinywa buli omu nalabanga ogaye emirandira. Nedda, bakutte byonna biteeka mu mubisi. Bagamba ku bbeeyi ate ya layisi ddala, jangu bagukuwe. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies, Kazimbe ka Volcano Bus Park, edduuka namba 314, kuba ku simu 0749 96 1409 0749 961409. Delivery ekolebwa ne ku WhatsApp enamba kweri oba 0779 95 92
45 nze onagamba sikujjanjabye, onagamba mukwano sikujjanjabye mu mbeera yonna munange mu ngeri emu oba endala. Riyadh 6 to be re-establish. Tukizudde nti waliwo amawanga ga Buwarabu agamu gali mabega wa Amerika gamugamba kuba. Iran egamba nga tegedde, mbategedde bannanfuusa abandi okumpi, ngenda bakolako emikolo, nkuba mukama wammwe mwate mujja. Nakugambye bino tebiri mu Iran byokka, waliwo abanene ababede abakiri emabega era nga basanyufu nnyo n'engeri gye kitambula. Aba ttiimu ya BRICS omuli Russia, China, North Korea baani n'abalala bonna basanyufu olw'ensonga nti ekibalo kyabwe kitambula. Omumerika ekituufu amazima googerwe, ekibalo kigenda kimusala, yakibala bubi. Ena Amerika nsi y'amaanyi era omutwe gubaluma nnyo, bagamba twabala tutya ewantu wano nga tubazeewo bubi, si mu bulungi. Tukisalidde magezi ki mu mbeera yonna? Omusajja ng'atukuba atuswaza, era bino bigenda kutambula. Ojja biraba nga bivudde mu Middle East, bigenze bitambudde paka. Nakugambye ono Amerika ekirooto kyabala kinene nnyo, yabala kinene nnyo. Ono omusajja alina obwongo bungi nnyo. Naye malirize entalo mu Middle East tebinnaggwa, ogenda kuziraba ng'era ekirooto kyakivuga. Nakugambye akivugira akizza munda mu ggwanga lya China na ggwanga lya Russia. Bano badde bafuuse ekizibu, bamulyako kyo. Mishoni ye kuzikiza nabali kati katandikire ku bano bansi, kubanga tulengedde nti omusajja omurasha n'omusajja omuchina babadde batandise okuteeka ebyokulwanyisa, bazimba ebyokulwanyisa, era bino ebyokulwanyisa biri munda mu ggwanga erya Iran. Omusajja omuchina abimanyi n'omusajja omurasha abimanyi, Putin babimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati nabo tebasobola kukkiriza mulabe waabwe kuwangula kyali waabwe mu Middle East, kubanga waava wanadda ku bo. Kyova olabanga baluma n'ogwa waggulu, bagamba tumukubira wano kiggwera wano. Naye ng'omuntu Iran naye alina ekirooto ekikye ne Isirayiri agamba ki? Isirayiri agamba nti ka Iran sikaagalawo, njagala kavewo mbeere super power, bano bajja kunnyambako banneyibabe. Iran agamba nange sikwagalawo. Era babuuza Iran nti oyagala ki message kijjo wa Isirayiri. Iran ne bagamba bakwate kubo bagende. Abamu batandise okuddukamu. Bano bafiiriddwa. Wombuuze essaawa zino Amerika kiki kye yaakafuna mu lutalo. Tujja bigatta biwedde. Naye wombuuza kati sofa mu kulaba okuko Yusufu, Amerika kikyefunye mu lutalo muno? Tewali. Nothing. Okujjako okufiirwa. Nakugambye efiiriddwa, eswadde, n'ebyokulwanyisa bigenze, ne ssente zigenze. Ono Amerika yasinze okuspendinga, kubanga bano Isirayiri ne Iran bali kumpi, bali mu gundi emu, bali mu Middle East. Oli abadde alina okuva ewala, ennywanyagerese zikubiddwa, emmeeri ezimu zikubiddwa, abasirikale bafudde, afunye eki era aluuzinze, n'abasirikale zibbese ez'enjawulo zivuddemu zigenze. Mwana wange tetulabangako lutalo lusala ono ekituufu lwasaza Amerika. Kale Isirayiri eyinza okuba efunyeemu, nti efunyeemu wa abantu bafudde, kubanga kirooto kyayo okutta abantu. Isirayiri kirooto, era yabagamba n'abali mu Palestine nti solution gyembawa tugenda kuba. Weerabidde wali nga Trump yakajja mu buyinza, Netanyahu amugamba tugende tugale emiryango mu Gaza tubookye. So kati kirooto kya Isirayiri okutta, kirooto kyabwe okulaba nti bano bafa. Naye bikyuse. Ali mu Middle East yasobola okugamba kino nti ebibadde birengera mu Palestine ng'ekyalo kiramba tekiriiwo,
birengerwa mu Isirayiri. What are you nawe? Birengerwa. Abasajja baswalidde mu lutalo ebyaddala. Era nkugambye Isirayiri bafudde, Iran bafudde. Isirayiri efiiriddwa, Iran efiiriddwa. Amerika bafudde, efiiriddwa n'okuswala eswadde. Kati Amerika yeefunye bisatu. Naye ani agipika? Netanyahu. Jangu tulwane, jangu twekube, jangu bane tukube omusajja tumugjewo, omusajja mwangu nnyo, olaba okuba Maduro, olaba okolani. Najja. Kyekigenda maaso. Njagala kino kikusigalemu nga nkusiibula. Amawanga ga Buwarabu agamu gatandise okwebeereramu. Agamu. Lwaki galemeddeko? Gayina endagaano. Endagaano enkya gye ngenda okukuwa. Gayina endagaano. Walengera nti Trump ng'agamba, Trump yamanyiira abali e Makka. Yabagamba nti Trump, bigambo bya Trump, yagamba nti Kaaba ya Saudi Arabia ffe tugikuuma. Twagiteekako security. Bigambo bya Trump bali ku ndagaano. Mpa amafuta nkuwe ebyokulwanyisa. Sayininga wano. N'obuyinza nze nkuwa ebyokulwanyisa nze nkuwa. Sayininga wano, sign here. Ono abadde ayagala kuba amafuta mu Middle East. Gamulakidde. Gakyalakidde. Dakiika mmeka? Maama nnyabo kankome wano. Tujja tandikirawo enkya ne bannaffe ba Anti-Porridge nawo tubadde nabo bagamba nti oyagala okuudya akawooma okuzaama akalimu akawoowo munnanga akalungi ennyo mu mbeera yonna akuugi kabannaffe ba Anti-Porridge buno obujjuwa wakulu n'owabakadde obw'abaana bato bana tebalina appetite, abaana tebaagala kulya, abaana bakonzi babasiiwuufu bonna aba Anti-Porridge bakugamba mu mbeera yonna beera nga ate nno mukwano obeekwatako mpola mu mbeera yonna. Mu ngeri emu oba endala batambudde nange ku YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mpola bambe ba YouTube mubeerako. Waliwo abali mu Canada, waliwo baganda bange bali mu Canada, abali mu Europe mwenna Middle East, baganda bange Kayima Muzamiru, mwebale nnyo. Banange muri banyi naye nkonako bukonyi muhumuza mwebale nnyo. Bayigwa Arafa mwebale nnyo bannange. Sali Swediqi tuvuddeeko, Makubuya mubaddeko kwemuli, Jackson bambu ina amanya Nansubuga mbalabye mubaddeko Kansiime mwebale nnyo. Baganda ba Kibirango Naswifu Shina Idrin mubaddeko bulungi nnyo. Onani wano Masagazire mwebale kulaba nti mubaddeko mpola. Nyanzi Jamiru muli bangi bannange. Medi Raya mwebale nnyo. Wangira Tadeo mwebale kulaba nti munango baddeko. Aaron Mbazira munange mbaddeko. Grace Mutabazi mwebale kulaba nti mbaddeko. Juma Kasoli Juma gwe nkumanya olulu musukulumu. Julius Batasha ba Julius mulina amanya. Mukibi Abdu mulabe mbaddeko. Eric linya kirino. Erida obaddeko. Kamitek Electronics obaddeko munange. Sebanja mwebale kulaba nti mbaddeko. Twala Habush mwebale kulaba Bushi mwebale kulaba nti ate obaddeko. Gumisiriza Nyanzi Jamiru banange mbaddeko nnyonyini ddala. Baganda bange Rusagala Musa mwebale kulaba nti obaddeko mpola. Nsubuga Wahabu nkulabye obaddeko banange muli bangi. Jimmy Katumba ekiramye nawe nkulabye. Semba kya Fred mwebali bannange. Swedi Myoga mwebali nnyo ddala. Ibrahim Sentamu mwenamwe nambalabye mwebali nnyo. Aaron Mbazira mwebali nnyo ddala bannange. Muyina amanya bakyali bange nga muyina amanya. Mbeere bulungi bannange mukkirize nkome wano tujja tandikirawo enkya insha Allah. Mukama Katonda wanaba ayagadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bano ab'omukeeze ndowooza banjagadde nnyo olwaleero. Banjagadde nnyo. MTN ogamba ki? MTN bigambe tugende mu maaso ate tubikole. Omuzadde kiteebereze ng'owangudde school fees za mwaka mulamba.
Sasula school fees ng'okozesa Momo nyiga star 165 star 80#. Olondeko school fees pay. Oluvannyuma osasule school fees z'omwana wo. Wandibeera omukuba namukisa abagenda okufuuka abawanguzi. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. Omanyi kye weetaaga olwaleero? Ye Ona katagira mu flavors 3 omuli ey'emiyembe, apples, grapes wamu ne berries. Ate ng'ali mu sizes 2 mu cupa ya milliliters 3 wamu ne cupa ya milliliters 5. Kati waliwo Ona eri buli muntu yenna. Weefunirika Ona kati ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona freshness you can taste. A product of Riham family. Va mu bino. Kusasula misolo enoteekako eya tayimu layini y'empanvu ku stressinga bu stresses kumala dde mu bino. Naye kati nkikola bukozi bwe nti ku simu yange dakiika budakiika nga mmaliriza. Kyekyo kyennyini okusasulira emisolo gya URA kyangu nnyo ne MTN Momo. Kyanguwa kigonza obulamu ate nga kyesigika. Kati osobola okusasula emisolo gya bizinesi